Tusiza nnyo kulaba nti omuntu ng'oyo abadde omutemu bw'ati agenda tta abantu singa kufuna obuyambi tusobola okuddayo ku kibanja kyaffe tufuna abatukwatiddeko ekiwa ekibanja ekyo buli mwana amugabira naye oluvannyuma lw'ekyo ebbanga bannange ettaka ne bajja ne batutugobako naye tutambudde ogenda kubatuyamba tubuliddwa abatuyamba kale kati ku nsonga namulabako naye nze natya nenvaawo nga mutya ntawulira nti musajja muzibu nembeera nga siriiwo naye bazze nga bakwata muto wange bamusiba emirundi n'emirundi naye nga bamuvunaana ebisangusanga ebitaliiyo n'ogusembyeyo yasibwa mwezi mulamba bamugulako omusango gwebagulako bamuga gavumenti Uganda yemuvunaana naye omuntu atakola mu gavumenti Uganda okumuvunaana omusango gwe yali emuvunaana naye emuvunaana musango ki nga tukuyiminga kibanja kyaffe ye SOBI yayogeranga ye nti nze SOBI era nze nkuuma ettaka lino kati mutemulinako buyinza ye yakuuma kati katanzira wulidde erinnya lya SOBI zinenvaawo saddamu kubeerayo engeri yonawulira nti musiwa abantu nettaka nebivaayoettaka nembeerayo ku mirimu gyange nga zijja buzzeeno kuwulira kitange yampaako ekibanja ekyange naye bwe nawulira SOBI nga zze saddamu kulinnyawo olwokubanga nali mutya mpulira nti musajja muzibu tugenda mu kkooti ngabatute mu kkooti tugenda okuwulira amawulire nti omu yafiidde nga tebamulese batuga nti yafudde mu kkomera era mwamuziika bamutwala abantu batubafe bamuziika bakojjaabe nagalabe ku TV ku mawulire ga bukedde bwe nagalabidde nekubira nti SOBI yafudde kwekukomawo twagale tulabe tufune obuyambi tufune abazesa batuyambe olwokubanga ku mbeera gye tulimu tuli baavu tetusobola kwaki kwewanyako ngaffe ogwetuwanyisa mugagga ffe tumusobola olwogenda ngaye ng'ateekayo ssente nga batubuzaabuza naffe omu mirimu Arafa olunaku twali tulina n'okudda mu kkooti dwe yafa bamujja mu kkomera era kyenkakasa nti kuliko n'abasibe twali nabo era bakikakasa batusiba okutujja mu kkomera omwo mwe twali bamutwala ng'amaze okufa ne lipooti simanyi nti oba bagikola bulungi nnyo nti nti omuntu ono nti afiiridde eno mu kkomera ne bamutwala mu ddwaliro sibamanya ddwaliro kiri bamutwalamu ne bazza lipooti muno nti akoze eki afudde era n'omulamuzi twayagala okumugamba muno nti akoze eki nti afudde twali basibe okuziika tetwaziika twabulya bulizi nti bamuziise bamutute bamuziika kubanga eno ebadde yali bukojjabwe nga zeeyo bamutwala ewaabwe e Masaka luneeno oluvannyuma nga kkooti emaze okumpa bampa kkooti bbeeyi bugazi bwa eka 17 nga wekiraba kiva eno nekituukaawo nekikirira mpaka wansi mu kisenyi kirimu eka 17 naye omusajja okuva bwe yateekako SOBI kyonna bakyeddiza ne wansi wali eri kuliko n'amayumba amalala ge bakola ki ago bagazimba nga bamaze kunsiba mu kkomera nga ndi mu kkomera era kuno SOBI kwabadde yateeka n'enkambi
enkambi ye ng'ataddeko abavubuka babaddeko naye baawulidde nti yafudde ne bakola ki ne bavaako kubaira mbadde nsuubira okubeera nga ngenda nakubasangako naye bwe baawulidde nga SOBI afudde ne bagenda. Abadde musajja wa ntiisa. Ekyamazima SOBI nali namulabako ku TV emu ng'alina ebigambo ebimu kale bye yayogeranga nga kutta kubba ebintu ng'ebyo gwe nali suubira naga nti oba nti ndimulaba nako naye we tubeera nga tuli ku kino ku kibanja kyaffe ng'omugagga amuleese okubba ekibanja kyaffe n'amuleeta era SOBI we yajja mu maaso gange saasooka kale kumumanya n'ambuuza nti nze azze mu maaso g'omumanyi ng'alina egganga nnene nnyo ne mugamba nti sikumanyi nti kuno okolako ki ne mugamba nti kino kibanja kyange kye kitulabiridde kubanga ekibanja kino eno taata yakigula mu 63 ekibanja kino eno mu 63 kwe tuzaalibwa nga kwe tulimira eyo wansi wabaddewo n'emmwanyi ffena abaddengawo gana amakubo bagakubyemu bukubi ekibanja kibadde kinene ddala naye kyonna bakitututteko. SOBI bwe yajja n'ambuuza muno nti nza kubuuza omumanyi ne mugamba nti sikumanyi n'angamba yenze Serunjogi Paddy gye basinga okumanya nga SOBI wali oliwuliddeko ne mugamba nti erinnya eryo nali ndiwuliddeko n'angamba kati ng'oyagala obulamu tambula okole ki naye nali nganga ddaati emabega okukakka ne bankuba ne bantikka ku mmotoka baatukuba bubi nnyo kuba kuliko ne bannaffe abalala abatasobodde kubeerawo kaseera kaneeno tebasobodde kubeerawo bwe bamala okutukuba ne batulinnyisa paatulo ne batutwala ne munnaffe omu yafuna obuvune fena twafuna obuvune mu mmotoka kuba batutwala era batukuba okutulusa ekasangati ku poliisi era ne munnaffe omu yafa bamuyita Mirimu Arafa kuliko Bunyabbeni oyo ye waali ne kubeerako ne Gita Ivan batusiba naye nange Mutyaba Joseph era tugenze okugenda okudda nga ekibanja kyaffe bakizimbyeko ne wansi ono omugagga oba yatundawo oba yazimba ebintu byawo simanyi kubanga negana amakubo akubyemu amakubo n'azimbawo nabyo ebizimba awo wansi ekibanja kyaffe kyonna kwega akitwala mu mbeera ey'amaanyi olwokuba nti nno nti ffe tuli banafu era ne maama wange kata yalabanga ebyo ebya SOBI bizze kubanga era ne mukadde yamutuukirirako kko era n'abwera ng'amutiisatiisa kati mu mbeera y'okututwala ne maama wange okuva olwo yafuna ekirwadde olwaleero yakuba ne stroke ali ku ndiri kwendyawo we mujjanjabira tetulina buyambi awantu we twandibadde tusobola okufuna obuyambi omugagga wano wonna akola ki wonna yeddizzaawo eka 17 sanga ati kuliko n'omusajja bamuyita Obote omusirikale oyo wa poliisi era be bamu abaaliwo nga batukuba nabo ba SOBI era okukaka ne batututte baga lwaki mukayanira ebyabakitammwe lwaki temukola ebyammwe batutwala eyo twamalayo ku poliisi ennaku zaalinga 4 ne batutwala mu kkooti okutugira tuti batutwala ku speed tewaliwo yadde batweyimirira gamba nti waliwo abayinza okutweyimirira batugamba muno atweyimirira nga batuleese buleese twate tulina batweyimirira era okukaka ne babeera nga batwongereyo tetwafuna buyambi ku poliisi y'e Kasangati tetwagifunirako ddala nenga oyo Obote yatutwala ng'agamba muno nti lwaki mukayanira ebiki ebyammwe nga tumanyi nti tugenda kubeera mu nsonga za ttaka okutuuka eyo nga batutaddeko mu misango simanyi gya kulimino gya busaalimbi gya kubba mbu twabba ebintu ebiwera miliyoni 15 bye twasanga mu kkooti era omusango ogwo gwakaggwa nnaku zino eno mu gw'e11 nga 31 omusango ogwo era baagugoba mu kkooti nga babayita bawo obujulizi kweganga ne poliisi eringanga ekirimu kubanga emisango egyo batugamba nti ate simanyi nti poliisi we namulabye nakakasizza muno nti yooyo bwe namulabye we nti mu kifaananyi nenkakasizza ddala nti yooyo era n'ekirala era ekisinzeera okunkakasa basajja be butabeerawo enkambi gye yali yateekawo kale kati kanzirire nti olwalabye ulidde nga mu mutima ekyamazima ntowolokoseemukko era nga nkakasa nti ono omugagga kati simanyi oba n'ateekako bantu balala awo simanyi naye kati byo ba SOBI byo kati byaweddewo
Yangenze Mutyaba Joseph era nga wewano mu maka wenzaalibwa awali ne mukadde maama. Kati ebiseera ebyo omugagga Katamba yaleeta SOBI nga mukozesa ne Faruku Majimbi. Baddira ne bajja eno ku kibanja gye tulimira. Kwaliko abantu bangi abaali balunda, kuliko sediemu ebaali balundirako ko naye nga tebaali abo bafamile yaffe. Naye kati batandika okutukwata, batandise okutukuba. Bakwata kumpi kyalo kyonna kyonna, bakwata abavuka bonna abaali omu mugu bangi, batukwata abantu bangi ku lunaku olwo ne batutwala e Kasangati. Kasangati twamalamu nnaku 4 nga tuli e Kasangati ku poliisi. Ne batandika okusunsulamu abantu abamu, ne batulondamu, twasigalamu ne batulondamu abantu 4. Kuliko Bunyabbeni, ne kubeerako Mirimu Arafa ne Jita Ivan. Songo yo Mirimu Arafa ye engeri gye batukubira ennyo waneeno nga SOBI adumidde abaana be abavubuka be bakozesa abo bakifeesi n'oyo Faruku ne batukwata ne batukuba bubi nnyo kuba nange era kaabulako katono ndowooza nfiire mu kkomera. Kandi nasaba nga okulaba nga bankyusa okunzigya Kasangati awo ku prison babe nga basobola okuntwala nga mpulira nti eruzira nti ate yo basobola okufunayoko ku buyambi naye tebasobola okukikola. Bamala okutusunsu abavuka ne bagenda nga bajjamu bano batukwata nga 18 ne batandika basunsulamu kwaliko abaali balunda embuzi ne babasunsulamu n'abavubuka abalala ne batuleka abantu bameka 4 ne batusiba. Kati mu mbeera engeri gye tutayina bujjanjabi bulungi nnyo ku prison, eddagala lyayo olumu bakuwa Panado naki ate nga n'embeera ya prison nayo nga si nnungi omuntu atagimanyiira n'endyayo ate nga n'obukosefu bwe twali tuyina okakana munnaffe kyavaamu mu mbeera ajjukira nti yayisibwa bubi nga zze. Kwa ne mu kooti twatya okukyogerako ko mu kooti kwa kuliko lwa RDC ewa Kasangati kubanga naye yatuukayo ko era nekubirako ku Kunduulu n'engende wa RDC era yasituka najjeyo n'alaba ekifo kyaffe luno olupapula luneeno olwa RDC kyaze Frank RDC we Kasangati luno olupapula kwali kawungeezi nansanga mu kafumbiro nangamba kyakati tugire ki tugenda kukola ki kutwala nakano batusindise tutwale ekibanja anyajja SOBI wakere nkyasanga 8 awo bano ne bagamba tulina okulwanaganira ekibanja kyaffe owete babasanga awo nga babayoola nga bagenda bakuba SOBI oyo n'ekibiina kye ekyo owete kati baze naafa nakibagera abaana anapwe tulinako ekitundu ekyaffe bannamwandu kubanga munnange twali abakyala 2 nga munnange alina abaana 5 nga nze ninamu abaana 9 owulidde kale abaana abamu n'abawa eyasooka waggulu yalendere yakiwanuka ono bamuwa ekiki yoba yali mu lukulu bano adula nejja netugamba nti kakati bwe mutagira ki obutakkiriza ssente zino olwo batugwa miliyoni 2 kwembi ne munnange owulidde bwe mutakkiriza miliyoni 2 batusanga eri nga tugenze twali tugenzeeyo eyo mwadula ate ne bamuyoola kati nno yo munnange n'afiirayo owulidde
nti kakati bulunaku lwerumu lwe baali bagenda okuwozaamu obwidde baali bagenda kuwozaamu twabimanyira eyo mu kkooti Namabundu omanyi kati kkooti gye baagizza Namabundu nga gagamba bwe gatyo nti oli afudde. Yaziikibwawo omuzzukulu oyo bamuziika Jinji Butambala eyali bakitaawe naye bakitaawe bo twabalabako awo. Nze Suzana Nassuuna. Essuula eno eyokusatu ono omusajja yagenda n'alaba era bye yalaba byamutawaanya kubanga yali nnabbi Yeremiya ne bimutawaanya nga Bayisirayiri bali beewaana. Simanyi oba ne kuno ku SOBI nga waliwo abeewaana nga waliwo abeeraba obulungi nti bakitalo mu butuukirivu n'abalala babi simanyi, naye nze bwe mba nga weebali nabo mubakubireko mu ngalo mu linnya erya Yesu. Buli omu kisaana yeerabe yeekenneenye kubanga amagenda mazibu naye amajja mangu. Katonda mwali mumulabyeko namwe mutuwoogalira. Nange naakubuuza ekibuuzo, mu lubuto lwa nnyoko walabayo ki? Lwaki ebyali mu lubuto lwa nnyoko tobinyumya? Eyo y'ensi eyasooka. Ate ozze mu eno n'eno ogenda givaamu. Ate mwatugamba munnaakuliraanye nti eno ogenda givaamu. Nga bwe wava mu lubuto lwa nnyoko n'eno ogenda mugambe efuula omwenzi. Bino nno bigambo bya ngero bitegeerwa bategeevu nnyo. Waliwo omuntu omu nga banza okuloopa munne nti ono mubi nnyo, kyokka naye oluva mu kifo ekyo n'agenda n'akola kyekimbo mwembi abanyiigira wangi olw'omwenda lunyigiza nti awo lwatuuka kubanga mwangu okwenda ensi eyonooneka n'ayenda ku mayinja n'ebikonge. Kubanga mwangu okukola ki? Ono gwe mulaba alumiriza ye mubi n'okusinga eyafudde. Kubanga ate ye obubi bwe bubba mu Kampala ne bubba emitala w'amayanja ne buvuma basigaddewo ne bujooga ne bukwate ne butulugunya abantu bali mu makobera bakaaba. Ate waliwo abadaagana sayidi eri waliwo n'abakaaba nti babatuddeko abakazi bonna bali awo bakaaba. Naye ffenna ne tukyukira omu ne tugamba nti naye Yakobo oli bubi so tabangako. Naye buli omu apime emmeeme ye n'omutima gwe ategeere Katonda kyayagala. Bayibuli eŋŋamba mu kitabo ky'Abakolinso eyogera bw'eti, egamba nti bwe tubeewala mu mwoyo, bwe tubeewala Mukama waffe, bwe tumubeera ewala tuba bubi. Era Bayibuli etunnyonnyola nti kyetuva tuguma omwoyo okubeera okumpi gyali. Era Bayibuli emaliza ku Lw'omunaana 12 wansi ng'egamba nti naye buli muntu yenna agenda okuweebwa ebintu bye bye yakola mu mubiri nga bwe yakola, obanga birungi obanga bibi. Gwaloga munnange naawe asera amasabo si gaabwere. Mwavuddeyo muteekeredde lubaale n'obuti mubuyisizaako amannyo kubanga mugenda mu ngendo mpanvu, naye wano muvuma SOBI. Olunaku nga luwedde tuli amazzi bw'engule, tuli amazzi bw'engule ffe, tuli amazzi bw'engule byonna bwe totawaana kulowooza ku muno. Bayibuli ekugambye mu kitabo ky'Abakolinso ky'Okwesula 5 onyuma 13 nti mwekebere mwekka na mwekka, mwekeme mwe temwetegeera mwekka nga Kristo ali mu mmwe, wabula nga muli abatasiimibwa. Kale abantu bayimiridde ku nsi nga Katonda wakwogerako naye nga tebaagala kubasiima. Mukama babampera omukisa ko kinkyusa okujjako Katonda mwene ng'ayagadde. Nze ŋŋamba nti Mukama abawa omukisa bwe munakkiriza ekigambo ekyo ne mulaba amazima ne mukyukira Mukama Katonda wammwe ajjudde okusaba lwa okusunguwala. Mwerere oba naye nze
nja kukola kyensobola essimu eyange kweri full time. Abamu ku bawala b'omugenzi ono bagirina waliwo eyankubiddeko n'essimu kwata ne bwe nsanko mistikolo nga nziramu nkola ki era emirembe gyonna omanyi obuvu bw'ennaku z'omwana w'omuntu so toyinza kubibuusa maaso kubanga wateekateeka manyi nga SOBI wamugerera ebiro n'ebisa nga mugibuuze mukitereeze omulala ogera musemereke mabega olwana olutalo lwammwe nga muli omuntu mufube nnyo okugyamu obuntu obubayitisa ababi mufube nnyo okubutunuulira engeri gye buyinza okuvaawo kati nga tusiibula SOBI katusome olunyiriro kubanga tukimanyi tusaba abakyala abakaba basirike kubanga era essasi bulijjo litta naye ate bw'okungula obwavu n'obuleka ng'essasi likuli kubiri obugagga obutwala ng'osiimye teri muntu yenna ayinza okuba omulungi wabula mu maaso go nga gw'osaasike